Musaba mbuzi. Walula byo ku manifesto ya NUP. Manifesto? Ya NUP. Sijirabangako. Omanyi lwaki? Tebalina manifesto. Exactly. Kati bu manifesto kyamaguzi kyoguza abalonzi. Basiziro ku bakulonde. Bakulonde. Kati bwoba tolina manifesto, wato ina kyatunzi. Wato ina byogenda kukolera. Wato ina byogenda kukolera abantu. Ono babeezaawo otya mu ssuubi okusuubira gwe. Banasinzira kyo kwesiga nga tolina kyolagawo. Kati strategy enu kulaga bubi bwa gavumenti eri mu buyinza kyokka. N'olwekyo bwe tebuliwo balina okuyiiya. Nabye nti nja balumba kuba bwe banumbye. Bowe bali kulaba bikyabo byokka. Oliwo kira ky'oyowuliddeyo. Bobi Wine weri anonya kule tugamba bamaje mujjako bajja bongeza omusaala kakadde buli mwezi. Let me tell you. Ba private. Buli kimu kiina ekiseera kyakyo Bayibuli bwegamba mu Mubuulizi 3. There's time for everything. Time y'omusirikale okufuna miliyoni egenda kutuuka. It depends on the resources. Ate badobuza nti kike baasuubiza ekyo kye kimu kwebyo. Naye kati manifesto ye permanent contract n'omulonzi. In its absence olina okuyiiya. Kibono sinyo nkibakola. Bayiiya kiri n'enkirinnyamu eggere. Bakikola mundu wagindaba. Next. Yali alinze n'enkirinnyamu eggere. So nja kuvumibwa. I don't care. Tagingira ku bwana Kulaigye nawo tosenga ekikola kyataba omwanikeko. Bwana Kulaigye inawo abaana abakuzeemu abatusoka accessinga social media. Bw'oba balina nkwegayiridde tokugula olutalo lwa bigambo na bannayuganda abanyigirizibwa. Bwana Kulaigye nsobola okukuleetera okuyoya okuddayo wakawo ng'abaana bo beebase. Bwana Kulaigye nsobola okukufuula taata takyali mu nsa mu maaso g'abaana be. Bwana Kulaigye nsobola okukuyingirako munda ne nkulangira n'amalalo ga kitaawo g'otakoolera. Bwana Kulaigye nkulaba ng'omulema atalina migga yeekaniikirira okuwalampa olusozi Gambalagala. Olutalo lw'ebigambo ndulaba ng'olusozi Gambalagala kyokka gwe omulema atalina miggo gwe yeekaniikirira nti ngenda kulwambuka ekitasoboka. Bwana Kulaigye musigaleyo mukube emmundu zammwe naye mu lutalo lw'ebigambo nze genero gwe nkulaba nga togenda kumalako. Bwana Kulaigye sazze kuyomba yadde okuvoola yadde okukakkanya omuntu yenna abula nazze kusomesa. Ngenda kukusaba ekintu kimu, kwata ekitabo kyo, kwata n'ekkalaamu yo, teekayo nnyo omwoyo ku bigambo bye ngenda okwogera. Bw'onaabaamu ku nsa n'amagezi we nnaaviirawo ogenda kuba olina ky'opiikinzeemu. Tutandise bwe tuti. Bwana Kulaigye waliwo ebintu biri bisatu. Ekisooka bakiyita gavumenti. Ekyokubiri NRM party. Ekyokusatu magye. Gavumenti erina omwogezi waayo. NRM party erina omwogezi waayo. N'amagye galina omwogezi waago. Nga buli omu alina okwogera ddi lw'alina okwogera. Si kyangu kusanga nti Al-Shabaab erumbye wano oba erumbye abantu erugogo ne weesanga omwogezi wa NRM party yalina okwogera ku nsonga eyo. Nedda alina kubeera mwogezi w'amagye. So n'ensonga eziri mu politics ow'okuvuganya omungi ennyo tezirina kwogerwako mwogezi w'amagye. Zirina kwogerwako either mwogezi wa gavumenti oba mwogezi wa NRM party. Olunaku olwaleero gwe Kulaigye nkulabanga Lubaala atali musamirire. Lubaala atali musamirire asanga n'atali wa kika kye n'amwetemba ku mutwe n'amwetemba ku jjoba. Kakati olunaku olwaleero musajja mukulu ono alinganga Lubaale atali musamirire. Bw'onooyogera ebyo by'oyogera then omwogezi wa NRM ye aliyogera ki oba aliyogera ddi? Omwogezi wa gavumenti ye aliyogera ddi? National Unity Platform tebangako opposite ya UPDF. National Unity Platform opposite ya NRM oba ya gavumenti. Era omwogezi wa National Unity Platform wabako statement yonna gy'akoze mwene muwulira nti babawaayiriza erina ku refutingibwa either mwogezi wa gavumenti oba mwogezi wa NRM. So si mwogezi w'amagye kubanga National Unity Platform tebangako mu kuvuganya okujjako mmwe kumweteekawo n'amagye. Kakati National Unity Platform kyonna kyeyogedde ku NRM tekirina ku refutingibwa magye oba kyonna kyeyogedde ku gavumenti tekirina ku refutingibwa magye, kirina ku refutingibwa oba kujaabululwa na NRM spokesperson oba na government spokesperson. So si mwogezi w'amagye. Olulala oyawulanga ebika by'eŋŋoma twawule bakisimba twawule n'eggwanga mujje.
gwanga mujje betuyita mbuga nti waliyo ensonga bakisimba bye bagikubanga awukkirizibwa okuzina naye gwe nkulabanga omuntu eyazinidde ku ggwanga mujje n'otulowoozesa nti toyinaamu nsa weewaawo toyinaamu nsa naye gezangako okukwekakwekako oleme kutulowoozesa nti oli musajja musiru toyinaamu nsa then ensi ogenda kuddamu gigamba ki nti muweerereza mu mazima n'obwenkanya without any favor nti temukolera ku order za muntu izo yenna nti era amagye kitongole ekyetongodde naye ng'ate National Unity Platform bw'evaawo ne yeemulugunya ku bikyamu bya gavumenti oba ku bikyamu bya NRM munnamagye omwogezi w'amagye g'eggwanga ate yavaayo okugamba alimba mukwano teweefuulanga mulungi omu bwe bakutendanga okwogera ennyo ate toswankuliranga ku mmere ekyo kyewabadde okola tekiri bakiyita kwogera kwabadde kusankulira ku mmere oba okutafujja nakyale nsobola okutuuma omutafujjanyi w'ekyasa kubanga tomanyi wawo olina kwogerera nawe otalina kwogerera kyova olaba essaawa eno weetisse n'obuvunaanyizibwa obutali bubwo National Unity Platform si ye opposite yo Al-Shabaab ye opposite yo oba ADF empozi ADF yammwe kangamba Al-Shabaab ye opposite yo so si National Unity Platform era National Unity Platform kyonna kyeyogera si gwalina okuvaayo kivuganya oba kiwakanya kubanga tetuli mu leesi nammwe ab'amagye tuli mu leesi na gavumenti ya Museveni oba na NRM gavumenti era be balina okuvaayo okukiwakanya gwe linda Al-Shabaab lwerikuba olugogo then oliba ne moral authority etula ku TV y'eggwanga yonna ojogambe nti baafudde bwe bati byabadde bwe biti byabadde bwe biti byabadde bwe biti naye ensonga erimu ebyobufuzi amagye ebiseera ebisinga gabaawo ng'amalungamya kale ne bwe waalizza okwogera ku nsonga eyo katugambozze waalizzenga pati mugatta so tewaalirese kiso kusala musango tewaali ekubidde sayidi akyala ebiseera ebisinga amagye bwe gayingira mu byobufuzi gaba gayingiddewo ng'amalungamya sisinkana ono omwogezi w'amagye yenna yakalanguka ng'ekikoola kyataba omwanikeko sebaakulaga nti kaakati ya defendinga NRM gavumenti enkya najja n'akugamba ffe tetuli mu byabufuzi tukola without any favor to anyone tusaavinga kyenkanyi abange bannayuganda bannange ddala amagye gakyali gaggwanga kati kyekibuzo ekiriwo ddala amagye gakyasaavinga kyenkanyi abantu ddala amagye munnayuganda okyagalinako obwannannyini gwanyigirizibwa nga naye batulugunya omuntu yenna baba bamutulugunyiza ne tuvaayo ne tugamba nti naye mwewerika guta Museveni lekera okukozesa ebitongole bye byokwelinda okukola boti ne boti oba gavumenti yo esusse okukola boti ne boti mwogezi w'amagye yavaayo abo batulwana n'ebirala tetulwanangako ku ggwe tetulwanangako ku magye ga ggwanga ffe tulwanayo Yoweri Kaguta Museveni kubanga kyekizibu ate nammwe ekyabafuula ekizibu gye tuli so kati bwe tujjawo ono nammwe tuba tubatereezaawo lumu omanye omuganda agamba tolwananga n'enjoka lwananga ne nannyini njoka okuva lwe kiri nti Museveni ye nannyini njoka gye bayita mmwe tetulina budde bwammwe bulwana nammwe ffe tulwana Yoweri Kaguta Museveni kubanga kyekizibu ekyafuula nammwe ekizibu gye tuli oba ntegerekese bulungi babeera banoonya mawulire ab'opposition omulimu gwabwe omukulu kwata gavumenti nsobi tekola nsobi tebalina manifesto yaabwe kulabisa gavumenti manifesto yaabwe kulabisa gavumenti yes awabadde mutuufu manifesto yaffe kubalabisa nakubalabisa nsobi zammwe temuddamu kuzikola tuleme kuddamu kubalabisa kubanga omulimu gwaffe gwakutereeza ebyo muli bamusobezza gwakubabirako ensi yaffe gye mubotodde kakati ekituufu kiri nti oli mutuufu manifesto yaffe z'ensobi za gavumenti kubanga ensobi za gavumenti era ze zaatwala abamu ku ffe ku opposition imagine oswazizza uniform y'amagye at least senga wagendedde mu ngoye za bulijjo ku TV at least senga wagendedde mu ngoye za bulijjo ku TV kyali baddokke naye mu uniform y'amagye muwagenze n'otafujjanira omwo tewaswazizza buswaza uniform y'amagye yokka waswazizza nnyoko ne kitaawo n'abaana bo ne mukyala wo era mukubagiza nga yalaba okufumbirwa omusajja omusiru omuwumba tuutu emmongo ewedde emirimu si buli wamu nti gwalina okwogerera we bakutenda okudduka toyitawo osula
we bakutenda okukomaga tokomaganga musambya byonna bye wayogedde tebyabadde tebirina kwogerwa ggwe senga byabadde byogeddwa mwogezi wa NRM oba mwogezi wa gavumenti then it would be okay gwerinda Al-Shabaab bwerikuba olijja n'oyogera kubanga Al-Shabaab ye opposite yammwe fere tuli opposite yammwe aba National Unity Platform tuli opposite ya NRM oba ya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni si gwe teweepuutiwo teweteeka mu sabbaawa etaliiyo ojja kukubirwa bwereere otherwise bakujjanjaba endowooza endwadde yeekuyubula olususu ekulinnye ku bwongo nkakasa bulungi nti bw'oba obadde oyinamu ku magezi bw'oba otaddeyo omwoyo ofunyeewo mu bye nkugambye siiba bulungi weeraba.